amawulire ag'ennaku wenjogerera gamaze dde okubeera nga gafuluma. Sipiika wa Parliament Anita Among gamaze dde okubeera nga kaggwamu. Ono asiba bikutuka yabuvuddeko amawulire gafuluma emabegakaawo nga ye ne famire ye ebigambo birungi si birungi. Kaakati nno tugenda kuzayo emabega katono nnyo ku mawulire ago nga kwembulambirira ate olabe kyetwolekedde. Ekiri mu Parliament kyongedde okubeera nga kifumba mutuku. Abasajja empale zongedde okubeera nga zibalagaya, zongedde okubeera nga zibakubagana, zongedde okubeera nga zibakankana. Kaakati nno akulya order oluvuganya gavumenti mu Parliament amayidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ono yasiza ebyama. Kyokka nga President ow'eggwanga eri America ono amanyidwa nga President Donald Trump ebigambo ayongedde okubeera nga abisajjula, ayongedde okubeera nga abinaanula, ayongedde okubeera nga abiwanvuya. Jjukira ono gye buvuddeko yategeeza nti babadde bajja bavujjirira Uganda omusimbi mu bisiyaga. Kaakati ate nga gavumenti ya Uganda ebadde ebisiyaga ebisiba ku opposition. Kaakati olwo akatambi ne kabeera nga kaggwamu dda. Olwo gavumenti ng'erina okubeera nga evaayo ewe embalirira ennyonnyole ensimbi zabadde bajja nga bagivujjirira nga bagipokera ebadde ezikozesa etya. Era Amerika yennyini President wa Donald Trump n'ayongera okubeera nga akisimbako essira n'akakasa n'aga tubale tujja tubavujjirira okutali mwaka gumu ekitali myaka ebiri wabula kuviira ddala mabega eyo nga tubawa ensimbi mubeere nga musaasaanya ebisiyaga mu masomero, mu makyakezi, mu baana abato n'abo ababeera basibiddwa mubeere nga mukola ku misango gyabwe nga mugulirira baloya z'ensimbi zino tubale tujja nga tubavujjirira. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Kyokka n'ensimbi ezaafulumiziddwa ne ziweebwa ababaka mu Parliament obukadde 10,000 obaweereddwa ababaka bangi bavuddeyo ne babwegaana. Kyokka nga bangi bakyafuuze kyesirikidde ng'enkonge ey'omu kisaalu. Kyokka nga ate jjukira nti wabaddewo olupapula olwasayiningiddwako abantu bano abagamba mbu ensimbi zino tebazikwatako era ne babeera nga bano bagamba mbu bo tebazirabako era bazikonga lusu. Kaakati nno olupapula olwafulumye ebigambo byongedde okubeera nga biranda kubanga abaka abayikudde oluvuganya bokka bakwateeyo mu 10 oba oliawo n'okusoba. Kyokka nga basayinize ku lupapula nti ensimbi tebazifuna tebawera na 50. Kigambibwa nti bali mu bitundu nga 3 pulasi abasayinize. Kaakati ekyebuuzibwa abalala bonna lwaki tebasayinize era balaze. Wajjukira nti amawulire gano gaali gaakafulumizibwa Honorable Joel Ssenyonyi. Ababaka abamu ne bavaayo ne batandika okubeera nga bagamba bagenda kumugulako omusango mu kkooti ono ogwa Kalebule. Wabula baali tebanabana kubeera nga bamugulako omusango. Laba mwami Museveni bwamala eggobe mu kibya n'avaayo n'abyasa naga nti ensimbi nazibawa obukadde 10,000 kyokka nga nazibawera mu mateeka. Kaakati gano n'amalala mangi ogenda kubeera nga ogw'otabuliro, ogenda kubeera nga ogawulira, ogenda kubeera nga ogafuna ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda nange AK Master emabega w'omuzindalo. Nja kusaba n'obwombe firino sooka ogibeere nga ogimpera ekigalo. Olwo mukwano gwange mpuliza nkuzeeyo emabega katono nnyo ebigambo bya sipiika gye byatandikira okubeera nga bimukaayirira okukira omululuuza, okubeera nga bimubaalaala okukira enniimu. Kaakati nno nkusaba n'obwombefu okimanye nti obanga oli mpya mukutu guno gwa nkyukakyuka gwa muntu oyo yekka anyigirizibwa. Era nkusaba osubscribinge okunenekadde buli waka gwettekayo ng'ono abeere nga takusuba. Kaakati nno omulongoose omuluutansozi mu ngeri yemu gwe ntambula naye era enaabeeyo gyolaba kasita ogikoonako bw'oti ono agenda kumalira ebizibu bya buli kala togenda kuddamu kubeera nga wejjusa. Kansoke nkuze emabega katono nnyo tukomewo. Anita Among obulamu bwe abafamire bagamba nti obulamu bwe buli mu matigga mu angles ez'enjawulo. Ag'omuntu agategeeza olw'oluvannyuma lwa kapuresha akongedde okulabika nti kateekeddwawo n'obukiiko okutandika okwongera okulabika nga bwemukolako okunoonyereza byandimuzaalira makayi byazaalira ku nsiko. Enswera egamba obulamu bwe walabika nga waliwo abaagala okulabika nti babusaanyaawo mu ngeri y'ebyobufuzi abeegwanyiza ebyabwe. Ag'omuntu agategeeza mukyala Anita Among Speaker wa Parliament gye buvuddeko yayimirizaamuko mu kukubiriza Parliament olw'ensonga yalina puresha gyerinnye n'asooka n'addako kebbali okusobola era kyatwala ebbanga okusobola okugamba nti akomawo. Ag'omuntu agategeeza okuva ku nsonga yaffe nti abafamire ya Anita Among Speaker of Parliament beeraliikirivu batya nti
ku kunoonyereza okutandisa okwongera okulabika nga kukolebwa munda mu byobufuzi kuyinza omuzaalira makayi byazaalira ku nsiko. Era ku mawulire ge tufuna okuva ku bafamire munda nti Anita Among ne badokitaazi be baategedde nti yeetaagamuko okufuna obudde obw'okuwummula. Anita Among yeetaagamuko ku budde bumusobozesa okuwummulamuko pressure. Alina obulwadde bwa pressure. Aga nti kukusinzira ku gw'omunda nti singa abatafunye mukadde kakuwummulamu ayinza okutandika okudevelopinga endwadde endala. Kino nno nga bwe kituukidde lwaki embeera eri bweti. Enswera yaffe y'okukisenge egamba kyaddiridde omukulembeze gw'eggwanga lya Uganda okuwandika ebbaluwa nga bbaluwa eno agisindikira Inspector General of Government IGG Betty Nemisango Kamya nga amusaba akole okunoonyereza afulume list eri ebyobugagga bya Anita Among era ng'omukulembeze w'eggwanga abyetaaga nga baga nti kiyinza okuba alina engeri gye yavuulamu amateeka n'engeri gy'ataagagoberera naddala ku bigambibwa nti alina ebyobugagga mu mawanga ag'enjawulo. Ag'omunda gategeeza nti kino bwe kyatuukidde olw'oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda okusisinkana omubaka wa Bungereza wene waffe Kampala e Uganda Kate ARA ono nga basobodde okusisinkana n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda e Nakasero n'amubriefingamu n'amunnyonnyolamu ku sanctions ezagenze mu maaso n'okubanga zateekeddwa ku Anita Among nga Speaker wa Parliament. Amugamba nti owange Bungereza jangu mutunnyonnyole omubaka wa Bungereza wano waffe Kampala e Uganda yasinkanye omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ne boogerezeganya. Namugamba nti njagala ombuulire sanctions ze baamutaddeko. Ebbaluwa egamba President nga abuuza ono namugamba nti Anita Among alina ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza. Ensolo yaffe okusenge egamba bweti omubaka wa Bungereza agamba omukulembeze w'eggwanga nti yes alinayo ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza era mbunga ebyobugagga bino yabijja mu buli bwanguzi era ebyobugagga bino tugenda kubibowa. Ebyobugagga byalina ne biliyoni za nsimbi zalina zakuumidde mu banka za Bungereza. Omubaka wa Bungereza abigamba omukulembeze w'eggwanga erya Uganda olw'oluvannyuma lw'amawulire agagenze mu maaso n'okwongera okulabika nti gafulumye nga gategeeza nti Anita Among alina ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza. Jjukira Bungereza gye buvuddeko yagenda mu maaso n'okwongera okulabika ng'eyisa ng'egamba nti ono n'abalala ku bannayuganda bateekeddwako envumbo tebakyakirizibwa kugenda munda mu ggwanga lya Bungereza olw'enguzi ekigambibwa nti bano balina ensimbi ensukkulumu ezibaviiriddeko kaakati okuzaalira makayi byazaalira ku nsiko. Omukulembeze wa Uganda n'awandikira IGG n'amugamba nkolera list n'okukola okunoonyereza oba alina ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza. Kati omubaka wa Bungereza wano e Uganda akonfaminga akakasa nti alina ebyobugagga ebikalu ebiri mu Bungereza eyo era alina n'ensimbi billions of money zakumidde ku akawunti ze mu ggwanga erya Bungereza. Abafamire abo bagambiraga nti yeetaagamu obudde asobole okuwummula. Ebintu biyinza okuba nga tebiri ku sayidi ye era ye kennyini ayinza n'akatandika okulabika nga aluuzinga abadde afunyemu kanyamanyama kati kayinza okugenda mu maaso n'okuba nga kakendera kiki olw'ebyo ebigenze mu maaso n'okuba nga bizze. Blood pressure kirabika nga kati ekiriwo ka pressure kayitiridde yeetaagamuko okwongera okulabika nti afunemu kaakadde ekitali ekyo ayinza okufunamu endwadde endala. Ag'omunda gategeeza ono yeeyongedde okulabika nga nnyonnyola nti Anita Among gye buvuddeko ag'omunda gategeeza mbu alinamukko n'enteekateeka. Kansooke kino
ensowera egamba okusinziira ku muliro genfuna wano nti Anita Among kino kyamukubye wala nga omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yawandikidde IGG akola okunoonyereza nga Anita Among takimanyi n'omubaka wa Bungereza wano e Uganda okubanga yasinkanye omukulembeze w'eggwanga erya Uganda nga Anita Among takimanyi naga nti kaweddemu. Amawulire agongera okulabika nti gajja lunaku lwali lwakubiri omubaka wa Bungereza n'agenda n'asinkana omukulu ne boogeramu akaseera kaali kawanvu nnyo nnyini ddala. Kati aba famire ya Anita Among ag'omunda gategeeza beeraliikirivu nti okunoonyereza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda kwe yataddewo kugende maaso n'okuba nga kunoonyereza ku Anita Among obulamu bwe